kakati olaba Rabadaba kati nno gwoli muyenga naye waliwo asula ekkolo yagamba abaana basiba mu ntebe nga balya biberenge na kufuuwa bufuuyi kati kansubira toli k'omu kwabo ababeera eyo muyenga kololo nga musiba mu bitebe kubinyi naye kakati ekyo nga nkimaze kati Rabadaba ebyo tebabivuma bantu tosobola gamba mbu nze nakulira mu kikomera kati lwakubanga sisobola kukkiriza naye abo abaana bange abo balaba wenjogera Oluganda oli yabayigiriza Oluganda kakati nfuba bufubi kola ki wano wamma si kikomera kakati yagambye mbu kuffe abali awo kyovalaba ebivumo Rabadaba wankoze bubi ebivumo ebyo gambanga Wisdom nkuvumye kino Furufiga nkuvumye kino Madrata nkiko nkuvumye naye kakati kinkalubiza kati for example wammalabayo olaba ambiance weri pero sense neyo giraba opposite frat eri awo wenkulidde nze nonda Muhammad Nserekawo wenondera chairman wange yekagwa Kampala Central si bako ebyo ojapangisa kubanga kati jukira kati oyapa iye yagambye asenguse si yakyogedde teyakyogedde wamma iye ate kati ngaateka bagamba yagenze wa mukyala lwaki otega omusajja bamukube yasenguse mbu n'agende wa mukyala ekitali kibi osegera kubanga kati nange makona ku covid engeri gyatuvugamu singa mbeera Rabadaba nga music yakendeeramu ng'ate abaana bandeetanga baddadde Andrew banina Rose bashiba neefuna omuwala n'ava mu America oba UK najja n'emitwalo gy'eddola ng'ena osegera makona nze ondabako wano mba nayimuse dda mbyogera anti kati mpareza mukwano gwange Rabadaba mwaba mwogerera mba nayimuse dda tonda ati ndi kuba singo omwana najja ng'avudde guno anti ebiriwo biraga kati olaba wayomba gwe lwakyayomba ya singa tebadde bitufu singa aseka naga bana mmwe nno kati omanyi lwaki Genero yasekaaga ngasi bitufu kati Genero enjawulo ya Genero Rabadaba Genero yafuna omuzungu oyo yali wano Genero omuzungu oyo agenda okujja Genero nga star akuba ekivulu n'akibamba bwati otegedde kyovolaba abagezaako gamba Genero ntino yafumbirwa omuzungu bafu bafa n'endowooza zaabwe ez'ekisiru kwa Genero yali star yere gwe tewalaba ku Genero limu wakajje Kampala gwe Genero ng'akuba ekisaawe n'akijjuza wali kakiri nti ye kyovolaba abagezaako kimugamba ebiseera bino baaswala bokka kati naye Rabadaba tugenze kubanga kati Maggie kale is a white person in a black skin kubanga mutuuze wa Bulaaya okitegeera azze ka music kale kakendeera mutolaba kale Rabadaba ina hit mukyamu olw'emyaka omwenda yemeka ekimanyi mukyamu suri gwe nja kukuba engolo omanyi kye bayita legend Rabadaba asobola n'oyitaawo abantu ne batategeera nti Rabadaba ne bagamba obuno waawe mukongo munno temutta kigambo legend olwo kati Moses Matovu abeki malayika kakati ekirala Rabadaba mugambe kati ogeza kirwa mbadde njaga kwogera ku kyokupangisa Rabadaba aleme kulemesa baana bazimbanga weeri nansana babavuma mbaana mmwe mbagamba naddala abayimbi beera ewala nga wo nalaba ono omusajja owabirasita ebiwanvu yayimba Mad Tiger ng'alina akayumba ke ruumu eweemu oba bbiri nga kali eyo mu mazzi naye nga we kakati Rabadaba n'onoosula emuyenga nga si wuwo kati okitegedde ndowooza ekyo mbulidde abaana era bayimbi mmwe nze I respect Maria kyeyazimba enansana Kapale alina n'ennyumba z'ebizigo kati abasinga Rabadaba to me kati wongamba comparinga era nze abaana basula enajjera nga bapangisa they don't deserve my respect kati anti kakati labayo kati ekisooka sinze njogerera Chali wange oyo ekyokubiri asobola kuba mutuufu kati gwe wali owuliddeko Chali wange ng'ayimiridde kazindalo n'atandika era jaga my names are this n'akomaawo kakati sentence eba tenakuggwayo asobola kuba mutuufu kyogamba Furufiga tasobola kuconstructinga kigambo kyonna mu English lwaki oyagala okumenya abantu yagamba yali agenda mu parliament naye lwakubanga simanye ennimi ezikola ki tomenya abantu yuyo abadde ayagala kuba prime minister muzeeyi n'atamulaba osanga ndowooza luzungu osegedde kakati ye Furufiga tomumenya oli ku ky'oluzungu era nze saagala bawe Furufiga kifo nga kyakwogeramu luzungu kozi nga Luswayiri ye Oluswayiri alumanyi
kati ekyo Rabadaba asobola okuba mutuufu kubanga kakati labayo ebifo bibalimu by'abaluzungu I mean byayagala ebya prime minister yabadde ayagala kya prime minister era nze Rabadaba kankubuli amazima nze n'okereyo kya n'oŋŋamba kale nga woovuma ebivumo by'ekito n'oŋŋamba wisdom toyina mbaliga kale mwana gw'ogira obutaba na bitegeera sibirina kati ng'oli w'omugambye oluzungu kyamazima mba muwayiriza kubanga nange sirabanko oyo mukyali wange ng'ayimiridde akola kyafuwa luzungu ekyokubiri ate omuvuma luzungu kuba luzungu Rabadaba kyerabidde abantu abataasoma wano bangi nga bali bulungi era abantu tebakyabavuma butasoma education only does not guarantee you success singa isima yayina yena ini mapeera ono isima simigu osegera kakati kwetola nti no kyasula muyengo opangisa ne degree yo ya information technology kakati information obo mukolera mutoyi mu compound osegera ekintu nenga omwana omusanga mu kikubo nga tayina wadde ka certificate nenga 9 duka nga li milioni 10 mwaga mwatano kati oyo mukola kati aba simanyi Maria kiyasoma kasimanyi nti wa Maria kiyasoma naine bangalu ya nyumba nansana tujita kuna tujegomba laba seka umaru seka mufere kale alombe duwayo bekolo batekola ne mulabe aina kalina Rabadaba nekati Rabadaba sijja munenye kwa kati Rabadaba wadda kati yeba amanya abagagga be Shanks VVD Rasta Rob MC kubanga kati be yakuliramu Sematimba kakati guno mulembe tagumanyi tamanyi nti n'abaana bazze bagagga bavundu kakati Rabadaba osolo mugamba aganaga nga tamumanyi osolo mugamba nti Rabadaba yabaga nti ye businessman eriwa ate bajogerera sebo farmer Uganda buli ngoyagala okwata omubbi yesiba mu bulimi bwe yagala okwata omubbi buli omu avayo waliwo n'omukyala yatugamba mbu yatunde embuzi meka 2 nagula ettaka lya UBC kati tolaba buli atubba wana agamba mulimi kati Museveni nga yetavayo kweyogerera nnyo nti mulunzi kubanga ente tuziraba nze bwogende wafu wali empambire bagamba wa wisdom ne byalima simple as that tobyogera bwogereza olima wa fe tulimisa ansawo yali misaki ngalo mutwe kati ekyo tolaba kati buli atufera basajja biwempe yavayo n'atugamba nti mulunzi wanti tugenda okudda wali ne bamuga tubalire mu yagamba akamyukamu yakatunda ne kagula ente 10 ne kako nga byagattamu tebikola ki gravity n'akubamu oluyimba actually kati gwe bakutuma gwe kati gwe lwakwanga kati gwe solo okutya gwe bakutuma Rabadaba ne gravity oleetani ng'onoonya akuyamba financially kati tujja kwogera musically kubanga kati buddira gravity nadda wali n'omugamba badde wali ne Rabadaba asobola omuyizaamu 4 neka kati gwe bakutuma kwaba ababiri agenda okuyamba financially odduka wani kwa kati gravity n'omuteeka wali najja buziba ntu mulaba bamufuwa sente nga tayimbye kyenkugamba kati naye kakati Rabadaba ba gravity asobola kubanga engeri gye batali ba mulembe nga gravity ba mulembe guno nga tabamanyi yakyamanyi bani oba akati ne balabe yali amanyi bagenze bafa radio kati asigadde amanyiwo wizo abaani bitegera kati sesumunenya nnyo naye otherwise nze I celebrate Rabadaba mwagala nnyo nsula olunyiriri ndusuula nendukyusa naye kati by the way what was that naye kati kubiri ebiseera nga tukyali mu primary kati era nze kankubuulira Rabadaba ngenda musanyukirako olaba Sizamani yali e Bulaaya Rabadaba nga Sizamani yalina hiti wano yagendera yuko ganirayo kati Rabadaba music waba aganyi wamanze buladi ngenda kuwerekera ku kisaawe nga nze nkwatidde ensawo Uganda enyiga n'abatufuga babbi wofuna omwana muwala wuyo magi tannabakola ki tannabakukaddiwa na kujjanvi genda actually atenze Rabadaba kyanyigidde kyabadde kimu wamanze nagambye nti omuntu yenna ayagala omukyala nga Grenade yamwagala bwaba yamwagala simanyi oba yamwagala naye wembiwulira mba mujirako enkofiira kubanga Grenade fe tumuyita basajja mivule osegera omusajja akosa ebitundu ebi omuvule gwe n'emimwaje tomwepangako ku bintu ebi era nze wendaba omuntu agenze Grenade waayise mpanika emikono nenga Grenade ani oyo Rabadaba oli wakabi kati naye ate Rabadaba kyemutyako twali tulyawo Bad Black
najja n'agamba bannange omwana oyo mulawo mubumpi bwe oyo omwana kankubuuze gwe musajja gwe makono kino okimanyi wadde wakajje Kampala Brad Black abadde n'omuzungu kyonna kyekiri abadde ne Medi Sentongo abadde naani ne gwali naye mu buliri gwatulaga oyo alina enviri z'abakazi Brad Black tavangayo muwaana ekikula kye naye yawaana ekikula eki kyalabadaba nga nkyadda mu njogera olaba omuntu obeera awo ssebo Brad Black n'akuwaana oba waakabi